ba taxi zaffe zizzeemu zitya olunaku olwaleero ze bakutte bazikwatidde ki kubanga ze bakutte ezo ziwezeeko abaana bakooye awaka abasajja ba taxi bakooye etuula wamu bakondakita bakooye etuula wamu baagala mata g'abaana baagala ggula kawunga kati oli bwe yategedde yadde yange tenaba kubanga bweti yeewandiisibwa n'agamba ekijja kijja ennumbye n'agenda ku bbala kati ekiri ku bbala kiweetaaga otegeera ku ddakiika eno abasajja mulina embuto wallahi bazikutte eziwera mwana wange gw'atannaba kujjayo yiyo nga tonnaba kugiwawula nkugamba sooka okubire ku banno obusimu abatuuse edda ku bbala nti mwana kiri kitya bajja kubanga balukuviira ku ntono okkakka ne bulungi olabe kyolina okugenda maaso n'okubanga okola naye muzikirize nga bwe ngenda maaso n'okubanga neegattibwako mikwano gyaffe bana batuuse ku grawundi basobole okubanga batusigira ekifaananyi jo naabukedde leero nakuzaamu ezinnya tuuze nga ntambula nammwe naddala ku nsonga za lockdown abantu okubatangaza ekirwadde COVID-19 nga we kituusizza amawanga n'entambula nammwe naddala nga tutangaza eggwanga ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga directives zabadde ajja naisa saako n'essuubi lyabadde ateekamba na Uganda nti nga nnya emmotoka zidda ku bbala Bukedde leero nakuzaamu ezinnya emmotoka simanyi wajja oyiseeko abantu nandyagadde obasiigira ekifaananyi ku by'entambula nga we bikedde olwaleero mmotoka lule tulina kye tutaalowooza mu lockdown twesunganga nnyo public transport nga tumanyi abantu bayingira kibuga Kampala olina kyotanaba kulowoozaako n'oyo atuuliza kyotanaba kulowoozaako oba kyesinange kyendabye leero ffe bulijjo tulowooza nti abantu balwana kuva mu maka gaabwe kuyingira Kampala kalula abantu bagenze bafulumya ekibuga bagenda mu byalo kalula abantu bafulumya ekibuga essaawa eno I think I should start from there nti kamutange ekifaananyi kinene nti mu Kampala temuli taxi mu kibuga tizirimu bwe njogera tezirimu muntu agamba nti nze nganjiraba Kampala tugimanyi kyetegeeza twogera ku kifaananyi kya taxi nga bwe tukimanyi mu kibuga essaawa eno laba ku luguudo olwo laba bulijjo tubeera nongola taxi zikola ki walabye mmeka olina gye walabye ng'eyitawo tonagirabako kati naawe ali mu Kampala njagala tunule wooli olabawo mmeka mpise mu paaka ez'enjawulo naye ng'otuuka mu baasi paaka taxi ziri mu 3 tulaba eyinga tulaba efuluma oshegeera nti abantu bali tusuubira kubeera ku makubo nga balinze taxi wana yadde manyi omugizo gugenda kubeera mungi abantu balinga batajjukira nti ne taxi gye ziri because bano bajona bo baadde bamanyiridde eno embeera yaabwe ekyo kisooka kino abagamba nti embeera egenda kyuka bwe tegendereza nti abantu bakedde yes nga balina essanyu taxi zikomyewo naye ate jjuka mubadde mu bukwakulizo bwaki bwakesiye kati abamu basuze nga bakimanyi nti waada atambula nusu lukumi batwalira 3,400 kati oyo tolina bwogenda kumukonvisinga kuddamu okukuwa 3,000 ze nga bulijjo akola ki nga bulijjo atambula taxi lwaki tezikedde mu Kampala ate nga bazikiriza ekisooka president yayisa ekiragiro oba yawabula nti taxi leero ziddemu oba public transport ziddemu kukola naye ate bambi abaganda ffe bano bafunyemu obuzibu bwa KCCA n'amateeka gaabwe nti baate bazinanga nti yadde president abakiriza naye bw'oba teweewandiisiza nga tolina kino nga tolina kino nga tolina kino totawaana kale president yayogera ku nsonga nga bbiri ndowooza ye abagamba mukole solo nga zimuweeka 7 baasi muweeka half costa muweeka half nga ne bemuweese balina ki masks ate nga mulina ne sanitizers ebintu nga bisatu president yakonako kati kesi yati byalese bingi nnyo nti n'omuntu agiina mwami Kalule atidde gireeta kuba tamanyi olunaku lusooka lugenda kubeera lutya kati ayagala kakasa ddala bwe bategeeza ki abo bagenze ku bbala basanze embeera ki nti weekanga nti ate fe ababadde beesunga okuvuga si ffe bananyini ye nanyini paalo nanyini taxi egyo wadde ovuga kati nanyini paalo akya taxi yange gira ogireka sooka ogireke kuba tayagala eggwere ku poliisi so kati naye ne baganda afe abasinga abazivuga si zaabwe kati bosi yalina okukugamba dira ogenda ku kkubo kuba yetajjakiriza kufiirwa taxi ye ntugulwa kuba nze ndi driver ndi conductor neesunga kudda ku bbala naye ate mukama wange yagamba yina nyini woteeri olwedde eri mu kukola yina nyini duuka olwedde eri mu kukola kati naye nokakasa nti embeera eteredde adde okwakuwa taxi ye edde ku bbala so I think ekyo kifaananyi kirungi okulaga nti lwaki teziri mu kkubo kuba amateeka gabadde mangi minisita yagambye nti jo baadde redde okuwandiisa abantu mpaka saawa nga 6 ez'ekiro wano wotera okusanga obuzibu oba oli awo ne system ya gavumenti yaffe nti obudde bubaawo tubadde emyezi 3 mu lockdown
n'ekintu bakijjukidde wano eno mu wiiki esembayo. So kikoseza abantu bangi because akota be bantu boolyawo sofa balina ebisaanyizo ebikola. Waliwo parks ezagazeetingiddwa mu Kampala nezo ezitakoze ezitagazeetingiddwa bulungi oba ezitakakasibwa okukola. Okugeza buno bupaaka obusinga obuli ku nguudo ezifuluma n'obuli wabweru wa Kampala wano obusinga tebabugazeetinze. Nti okugeza nti kati nze nkoledde side zaawe Entebbe road yo naawe. Waliwo katakisi akasoke ddala nga wakava Kobiri wano ng'agenda ku Salama road kapaaka akali awo then n'ekyengulwako then ne kala akaddakaawo nga tunatuuka mu junction ya Kalenda. Ne ku Busaabala road waliwo kapaaka. Obupaaka obwo badde bakedde nga bulijjo okukola emirimu gyabwe naye takisi tezibadde mu kubanga bwe mbaze bazemu paaka zonna ennya wabadde mu takisi nga 10 wansi zibaddewo wano 6 wali 3 wali 2 wansi eri zibaddeyo nga 4 so nga 15 zonna paakisi 4. Okay, kitegeera nti ate baadde bakatandika abamu batandise n'okufuluma poliisi nejja. Poliisi oluze ne bagamba nti mutikira mu luguudo. Sikyambuuza tutikira mu luguudo bulijjo tobeera wano. Abasabaze tubasanga ku kkubo gwe bulijjo tobeera wano paaka entogimanyi ne mugamba n'okusinziira ku mateeka genina ne taxi paaka ze bampadde temulina kukolerawo luno oluguudo. Nga bamanye embeera abantu bakyali banyiivu ne bagezaako mwe mulowooza tujja kulyamu ebiki ne bayomba naye empapula baziina abatakisi bano balina ebibakkiriza okukola. Okay, kati wano we wali obuzibu nti waliwo ebawadde empapula naye nga tebabaloketi wao balina okutandikira. Kati nga poliisi bagamba olina okudda mu busaafi onambuza fena tunaabeera mu busaafi nzi bulijjo nkolera wano nga era poliisi okakana teina gwekuteeko teina gwekoze ekiwabula bagambye wano si temulina kukolerawo mulina okukolera. Era poliisi neyeetooloola bupaako bwonna ne bategeeza nemala nekola ki nevayo. Era omusajja afande akulira ebikwekwetaawo ku poliisi y'Ekatwe yafande kwanga aganye kwogera naffe naga nti ebisinga tujja bifuna ku bakulu aboogezi. N'erinnya lyerimu suubira ndikutteko olubadde afande kaki my god kanoonya wano ndikubuulire afande Kalengera yagala mulimu gwe wakubategeezaako kati tamanyi kikola ki yeka saaba bategeeza n'amala n'akola kye n'avaawo ne basajja yakuwa information y'abakulu gye bamugambye. Kati oluvannyuma n'avaawo ate ne military nejja yo teyogedde nabo babadde ku patrolling nga batambula nga tebalina ku motoka era tebabafuddeeko. Ne bayita obuyisi ne batambula newankubadde abantu olubalabye ne badduka abatakisi ne basigala nebo ne batambula ne bakola ki ne bayitamu buyisi. So embeera mu paakisi ezo webadde. Then oluyingidde ekibuga mpiseeko wansi awo waliwo baasi ezitakkiriziddwa kukola. Baasi zonna ezigenda mu districts nga Kabaale, Kanungu ezo eziriraanye ensalo zonna baasi terikiriziddwa kukola. So buli afuluma Kampala akimanye nti buli agenda mu lugendo luwanvu district yonna eriraanye booda ya Uganda eyo tebagenda kutuusaayo baasi tezikola. Si tebagenda kutuusa era tezikola tezikirizibwa na kufuluma olw'ensonga bo baba ne routes si ene enkola ya ene baddewo yemabege ya taxi odawa Masaka muli nga 5 lwaki bwaizi tuve kutugende Masaka kati bite bikyaliwo kati bo basi bakituukako dda bashekera mwami Kalule ndi taxi badde bakyayina enkola eno mwafiiriddwa wanti Masaka abasabaze boyina nobagaba notikaba kati yo basi yakituukako dda already aba basi bwezi tezikirizibwa. Kati ate abatali wala take an example iganga Zimbalala izo district ezitali za wala zo basi zitandise leero okukola. Naye ate mwami Kalule mu taxi era mu bus park ezo bw'otuukamu poliisi mweri kakasa nti basi egenda ekabale tefuluma kakasa nti basi egenda ekanungu tekola ki tefuluma districts eziri ku border. Yes. Kwanga wadde balina omuzulusi bagabana paaka kati zo bazaawudde basi ezo era zipaakinze zokka bazimanyi nti bitongole bweti rutu yayo yeno kati terina kufuluma. Then bw'otunuulira abantu abafuluma Kalule kye mbadde nkutuukirako wali abantu bangi betusinkanye mukubo nga akubuuza basi eriwa basi paaka yegenda eno eriwa nombuuza kiki nga yagenda mu kyalo awo nyini atabu be bangi nsabukiriza Jona wotuba tutandikirawo tulabe trending nga bwetambudde nakati nga bwekyafaanana.
Jonna tubadde tugamba sabbiiti ndowooza ziringanga 2 kitundu emabega abantu lockdown yabanyiga era webanyiga bantegeeza ono kale tuyamba otegereza omukulembeze w'eggwanga mugambe nti ffe byonna tukkiriza okugonda tuli bagonvu bannayuganda embeera etukankabudde era etunyizi naye tuwanise atuyambe mu kwogera ku kwagenda okuddamu okwogera sabbiiti 2 mabega fe atuweyo ennaku 2 zokka agambe nti bannakibuga Kampala mbawadde ennaku 2 asobole okwetegula ekibambulya kya lockdown dda mu kyalo alabe bwe tumuviira mu kibuga kye abantu ekyo bakinsaba n'abamu ne batuuka n'okuleeta ebiteeso tuyina emmotoka wano eza poliisi tuyina loole ez'amagye bazireete ku nguudo ez'enjawulo batugambe nti poliisi ayagala okudda mu kyalo jangu olinnye bajja tegeera ekiri mu bannayuganda ogambye emmotoka zino zoolabyeko abantu abasinga babuuza emmotoka zibatwala kyanjale Kalole ku nsonga gyowaddeko eyasenga w'abaami bwala nkubiza emigo ku Sande okakasa lumpe kubanga koolu walitwala n'ofuuka wa mutawaano linaagamba nti kisajja wala ogaba ennaama nga ne Juna ali mu kuwandika tuuke akabambuuza takaliyo okuziwala taddewa sikyajjukira byeyogedde Kalole oli nkubya kozi ate ekyendagala ki nampa ku namba gye wawandize mbadde ndowooza nti yandibadde asanyuka busanyusi nti alhamdulillah ate baba alowooza nawe nalinywera nendereka oli akola walala ng'alowooza kyekimubonyabonyesa ng'ozeeyeeka jona tugende mu mawulire so nga bwe mbadde nkugamba Kalole tubadde tusuubira omanyi bwe baata private cars emotoka zaali nyingi ku kkubo fena tubadde tusuubira ekyo kituufu nti abantu bayala bali waka bajja ku taxi bwogenda mu paaka zonna abantu be basingamu obungi abantu be bajjuddemu ate nga bwolaba nti bulijjo baba n'omululu asooka kulinnya biki taxi epaakinze tewala ayita muntu tujangu ogirinnye kuba naye n'agiinamu ati agifuluma kuba tamanyi waayita bubuzi obukyaliwaawo nze kenyini mbadde ntunula mu ango zino nenda abantu omuntu agenda Entebbe Masaka Road yeriwa Kalole Masaka Road Masaka Road tuyite Kibuye tugende nateete twolekere tontegedde okusinzira ku nguudo zino engeri gye bazirambisemu ntusalaama kati bwogenda wansi bakulaga nti Masaka Road Kibuye then Salaama kati njagala olage paaka yaffe yeriwa bakugamba nti Masaka Road Kibuye Salaama kati gwovaawo okuva wano mbuulira ndoze Masaka Road kale nti Entebbe Masaka Road Kibuye then Entebbe Road so wakyaliwo oba Masaka Road bategeeza katwe wansi kubanga olwa waggulu eyo kwiniziwe wano wetuli eno Namirembe Road eri Bombo Road eri Jinja Road kuba ate obuzibu bulala bwennina bwe tugamba nti katwe wansi ye Masaka Road aba atandikira wa wano waviira ndozanga ku masanyalaze kitegeera nti ne taxi road eziri mu paaka naziri zinaba kubeera guided very well bayitawa nti taxi mu kibuga tezirimu kati wuyo taxi eso naye ate si taxi nti taxi teziri mu bibuga abantu abasinga abaddukidde mu bus park abasinga bafuluma omuntu ajja kwebuuza ab'ekibuga bo balazeewo ate nga bulijjo abantu baagala kuyingira kibuga nti omuntu abadde asobola okuyiiya n'ayingira ekibuga emabega kaawo era oyo azze nga bwe kibadde kikola kinga bwe kibadde kisuubirwa abasinga bakyali mu kutambula kwawo omuntu atuuka ku takisi ne bamugamba wabadde alinyira nusu 10 kati bamugamba nusu ate 13 14 ate batanga okuvuma bakondakita ndaba tubadde tutambula abantu batambula butambuzi bali kwanyisiganya ebigambo ne bakondakita na badriver olaba mugamba 14 ate nga naye anoonya waafuniramu bona mugamba ndaba tebadde mbadde nkola ki mbadde natambuza ebigere bye nti people are not minding about ku taxi zino abantu bali ku mbeera yaabwe ya bulijjo abantu bakyatambuza bigere abasinga then taxi entontono eziriwo kyendabyeko ekirungi nti they are observing social distance n'embeera ey'okuba nti batambulira ku biragiro byaweereddwa batwala abantu 7 nga bwe bagambiddwa newankubadde nti ba conductors abasinga baadde bayimiriziddwa naye
abamu bakyakola nga bakonakita nenkwadde tebayita bakyali mu mbeera nti tebayita then bwotuuka bo ku basaabaze pipa noti nga bwe tubadde tusuubira nti saa 12 awo saawa emu oba ku makya osanga abantu bayimiridde ku nguudo balinze taxi abaate be batono nga bwe tubadde kisuubira si bwe kiri nti abantu si be bali awo nti balinze kwasinze ng'omuntu mukubo oba we tubadde tutambulira siina wendabye nti taxi eyimirira ku ttikka okutika omusaabaze siina wendabye nti omuntu alinya taxi wabula ebadde ekuyitako ebaddemu n'abantu omusanvu bebakoze ki kale tumanyi batikirawa so nti kali kyeyo ekyuse nnyo nti mukubo tolaba taxi nti eyita oba nti ekola ki nti eyimiridde etisse nti ng'obadde ofuluma bwote ennyumba nosala taxi ng'eriawo n'ogirinnya kati ekyo tekiriyo eitha ogiraba etisse ng'eyitawo then ekyali yenkalu olaba etambula oba egenda straight mpaaka tomanya then abantu abali ku kkubo nze amakubo genkoleddeko ne wempise sina wendabye nti abantu baliwo bayimiridde balinda ki balinda taxi okujjako bensanzi mu parks zino nga bali mpaaka n'emigugu gyabwe kuba abasinga bakyali ku mbeera eno ey'okutambula bugaali so nti even the public has not yet understood ekyakoze eki ekiriwo tebannakimanye tebanakitegeera bulungi so nti bikyali bingi ebibaziyiza okukola embeera eyo then security tenaba kubeera nnyo hash tuwagala kwebazaamu at least omanyi embeera eno bweba ekyali waggulu nnyo naawe oba olina okwegendeza gwakwasisa amateeka because polisi badde etuuka ne babanyonyola bwebamala obunyonyola nti embeera bwetine bweti polisi negezaako okugeziganya nabo awo ne bakakanamu then netulinda ki ekikola ki ekiyinza okuddako so kati yembeera ekola ki yembeera ekyali mu Kampala Mwami Kalule n'abatuuliriza nti tona kubaawo obuzibu bw'amaanyi nadda nnyo ku batambuze bafa abasaabaze wabula obuzibu buli kuba n'abagenda ewala abagenda mu byalo abagenda ewala nti ow'omu Kampala yeetalamuza baba satambula tajja kutawanya ajja kwetambulira naye kati bano abagenda zimasaka bano abagenda wa abo kati bebakosebwa but they have no choice kwatwala minisita ekiro yadde ayogera yatuuse ku nsonga y'emisana nga nti tusaba temwongeza nnyo naye atera still nabo bajja kwagala kukola ki kujjayo sente zaabwe engeri gyetwabagambye atwale hafu so nti ne government teyina seku prices kyendowooza nti ebikyali bigambo nsaba Jona okkirize tumale okuba nga twegattibwako mu biro ali kuba mu biro ali ate ye ali ku ground katusooke tumufune mu biro ali salamu alaikum Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Live ku mpewo z'eggwanga Power of Africa Radio. Muna Uganda yeetaaga obudde buno. Omusigire ku kifaananyi gy'oli ku ground eyo taxi oba public transport nga bw'efaanana. Mukulu Kalule yo entambula ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yategeeza nti nno ng'ennaku z'omwezi 4 entambula y'olukale agiguddewo okulaba nti entambula etandika okukola. Naye abataxi basanze obuzibu bw'amaanyi nnyo n'ebiragiro ebyateekebwawo ekitongole kya KCCA saako n'etteeka lye lyatuusibwamu minisitule y'ebyentambula. Abataxi bagamba nti basanze obuzibu obutagambika kubanga nti emmotoka zaabwe ezisinga obungi ezandibadde zijja zikwatiddwa tebazikiriza kulaba nti ziyingira mu Kampala kujja. Ate abantu kati abantu bangi bakonkomalidde mu paaka kubanga bwe tuna paaka empya abantu abali ku stage y'ejjinja emmotoka ezigenda ejjinja bangi nnyo ntwali mmotoka yadde n'emu naye kirungi nti waliwo abakulembeze abamu basobodde okujjako okuwano okwogerako n'abantu bano osobola okulaba nti nno embeera eno babeerako kibategeeza omukulembeze w'eggwanga kyasanyu nti tufunye chairman w'NRM yennyini mu Kampala Central Salimu Uhuru okulaba nti atuukako alaba embeera eri wano mu bantu embeera gye balimu sentebe embeera ogirabye erimbata wele embeera si nsanyufu kabisa era nga sentebe wa NRM Kampala Central ndi munyivu nnyo lwa nsonga ekiragiro kya president bano badifafutiza bulala president yagambye nga nnya taxi zonna ziddemu zikole tiyateekayo criteria ndala kaze mbadde ngamba bataxi bandigoberedde ekiragiro kya president bajje mu kibuga bakole bino bya KCCA bajagenda as a regulated kubanga fena twagala okulaba taxi ziri regulated ne boda naye for now abantu bangi nnyo abalala kutambula abalala bakuddayo mu kyalo abalala bakomawo mu kibuga naye teri ntambula kati what is what tunabeera nga tusirika busirizi ate emmotoka bwe ziri
drivers je bali motoka weziri zitudde mu parking so ze badden saba nadala General Katumba Wamala akirize motoka bagende n'ekiragiro kya president motoka abantu baje mu town bakole as they are regulating it okuwandisa routes ezo olwa abasirikale baliko mpaka bagoba abantu abo abasirikale abo bakoze kinene nnyo okuvumira gavumenti ya Museveni oba ya NRM eriko milioni nyingi ndogedde ba commanders ba KMP bakoze kinene nnyo era bakyakola kinene nnyo okuvumirira tugenda mu kalulu maasawo kiki kigenda kubeerawo so ekyo nkivumirira naddala abakola operations wano mu Kampala bakoze kinene nnyo kati president yagambe malls zigolewo shopping malls zigolewo amere n'akakiriza bulungi emitendera gyonna okugoberera bo batebayagala kulaba bedira kulaba edduuka nga nzigule kasabala badduuka nzigule bedira kugiraba good enough but president alaba yabasuubuzi already waliwo kigenda kuvaayo but why do they have to come out opposite buli president kyayogera ne America bakola opposite tebamanyi oluzungu bani ba police abaliwo abakola mirimu egyo kubanga kati babadde wafu wansi ku hamu wansi babadde eri Pioneer Mall ekigambo mall kitegeeza ki mall is a mall bagambye okukola webali nnyo Pioneer Mall bakigadde president yagambe mall shopping mall should open mu luzungu mall ye mall. So if you begin contradicting yourself, ekikibi nnyo waliwo abantu abasuubuzi ababana abatambuze obuzibu basinze okusanga balaba nti kafyu essaawa ya kafyu kubanga ti abamu abali mu paaka obedda balaalika abantu babagamba mmwe emmotoka temuziraba mukwate emigugu gyammwe mugende kubaleka ekyokubiri era mbadde nsaba nnyo president baddamu okwogera ku issue ya corona issue ya kafyu ssaawa emu ndaba eri very early and sibanditadde ssaawa nga 3 lwansonga tulina okukola oba ovudde ku mulimu ssaawa 10:11 awo 12:11 ekusange nga oli mukulu ogenda waka simbo naye obyakafu zinatapa nakyo era okugenda mu maaso okay sentebe munange mukulu kalule esebo olina kyonna kyoyagala okuwuza sentebe nga sinaba mumuta kugenda ku birala bye nina okuwa ndi mumativu n'ekyo kubanga isho okusingira ddala ebadde ku byantambula sebo nesiimye nnyo akadde kootuwadde mundabire sentebe kakati mukulu kalule babagenda bababaasi babateereddewo amateeka era mutugenda alina agenda okulinnya baasi olinga agenda akulinnya baasi nti alina waalaga nti oba agenda mbalala wammwe seba alina ensonga y'abalimi sentebe gyatagamba ekyokubiri njala kusaasira nnyo abalimi president yagamba tulime era abalimi mbeebaza nnyo okulaba omulimu gw'okulima balimidde ddala mmere nyingi nnyo eri mu katale owino naye etandise kuvunda teri agula gwe walabako ddi eturo y'amagi 15 kakaaga tekibangawo naye tewali omuguzi ennyaanya zivunda obutunda buvunda myembe bivunda matooke kati era yusi 15 dondolo onozijjawo kati kyembadde nsaba korona tegenda kuvaawo eroluli luberebere wambuuza ku korona tegenda kuvaayo tujja kubeera nayo mpaka naye issue tulina okimanaginga obuyonjo general hygiene naye osiba abakatugenda ku mwezi gwokuna zindi mu mwezi gwokuna ngera ku social rent ya mwezi ina zinaavaawa so tubeere nga tulina mitendera gye tugoba ya health safety abana akwatibwa corona bakwatibwe abatakwatibwa nedda tulina okubeera safe fenna twagala buli muntu mulamu but tegenda kuvaawo okay yesentebe mukulu kalule abagenda mu baasi nga mugenda okutambula engendo empanvu babateereddewo ku ssaawa 8 baasi zikoma okutikka ssaawa 8 essaawa 8 gwagenda mu baasi terminal nti ogenda kulinnya ogenda Rushere ogenda Jimbi ogenda eno ssaawa 8 baasi zikoma okutikka awo ng'ekiddirira munange kubanga bagambye nti babadde essaawa ze babawadde nti omuntu watikka baasi esimbula okuva e Kampala ssaawa 8 zigenda okwenda ssaawa 12 kuba ssaawa emu ng'amaze tuuka e Ruhama gyabadde alaga nga baasi epaakinga bupaakinga awo so eyeteekateeka gyeno oba n'agenda ewaabwe emubende oba n'agenda okulaba kujajjawo efootipotro yandibadde asimbula nga bukyali n'asobola okugenda amangu galeme butamukwatira mu kafi kubanga bagambye nti baasi weziwera ssaawa emu we basula oba musuzzeewa naye nga ziwera ssaawa emu babagambye basulaawo n'abantu baba bali mu baasi jono biwulidde mbiwulidde mwami Kalule in fact ayogedde ku nsonga Fort Portal
abantu abagenda Fort Portal okugenda n'okudda 8,000 ekitegeeza to and fro. Okay, bobo saza tiketi emu naye okugenda 4,000 n'okudda 4,000 Fort Portal. Lulizi badenga mmeka mufunzi? Ebadde 2,000. Yule 2,000. So 2,000 nanga kwe kutwala n'okuzza. Ati ngamba eruli ng'ogendera 2,000. Yes. Ndozanga n'ogumu ekitundu okomawo. N'ogumu ekitundu ogenda. Naye kati 8,000. Yes. Mbarara badi batwalire 2,000 olusi ebiri kitundu naye kati bali kwena kwetaano. Then abantu abagenda mu bitundu by'eggulu nawo 2,000 nawo gibadde ebiri. Awuza Paul of Africa Radio bino bikugasa kubanga oyinza okubalabala muti odduka mu kyalo naye nga sente z'ogenda okuteekamu ate ogula ensawo y'akawunga. Yes. N'eggulu badde batwalirawo bw'ogenda waliwo taxi bazita matatu. Badde batwalira gumu kitundu gumu 8 gumu 7 baasi olusi zitwalira gumu kitundu. Naye kati nawo 2,000. That is guru now. Then n'ebitundu ebirala bingi gwe kyoba omanya nti wabadde otambulira nusu 10 kati Masaka teka n'example. Masaka badde batwalira omutwalo go either 7 oba omutwalo basi. Naye kati saawa eno batwalirawo 2,000 Masaka. So kitegeeza ki nti transport bamudabolinze olw'embeera because nabo minisita nga bwe yagambye nti yes mbawanika nnyo naye ate nabo balina okugyayo sente zaabwe. Kakati wano wetunoonya gavumenti booli awo ki bana abasajja ndibadde kale bawa amafuta ng'eggwanga nti amafuta tugasaza ebbeeyi naye kati ebbeeyi emu bukwakulizo bwe bungi. So then waliwo n'akalala mwami Kalule waliwo system gyenjagadde ate oba oli awo kwawukanako bwe bibadde. Poliisi enkyaleero n'ekintu kyekoze nti emabegakawo poliisi ebadde egwira bugwizi muntu naye kusanga oli ku bodaboda oba ne bakuba emiggo ne bakola ki naye kati balina system gye bakoze abapoliisi abasinga ng'oggyeko abayayi badde ekolesa osanga komanda yeka yali mu uniform kati abasigadde bali mu leeya kusanga kibinja kyavubuka batambula ku kkubo kumbi bapoliisi goloza nti banno kati gwe bwojja baba bakubuze we bali awo kati nga bwe tubadde nga mubadde mulabula poliisi sajja webuliawo kati bo benyini bagamba wa sajja webuliawo kati bwoyimirira okuwulira kye bakugamba genda olaba bakukwata bo benyini bakwata batata mu science bakuta abasajja bangi awo wano ku Namirembe Road ng'ate poliisi amukwata ku luno mwatu nkisanyukidde olw'ensonga sisanyukidde kubakwata ensanyukidde kyabadde bakola wano omupoliisi wawo bana abeeyokwenda bano tebeeyanjula nga bwe kirina okuba amateeka bw'okwatibwa oba olina okumanya omuntu akukute n'egyakutwala nekyakukwatidde kati okujjawo bire bibaddewo nti abayayi be bakwata ku luno be bakuyimiriza omala okuyimirira gwoba obumanyi bakuwabula bakuyamba bamala okukoonako ng'oyimirira nga bakola ki nga bakukwata nga bakolaga ID yaabwe nti tuli ba poliisi okakkana omanye siri mikono gy'abamafiya. Yes. Okakkana nga bakujjako bulungi waliwo bambi omusajja annumye abadde musaabaze owa boda yo olubalabye mungu yawaaba abavubuka wa bodaboda sibayi bwakyusa netunula gye badde eva kati komanda yapapye okuvaayo owa uniform olwedde bana badde amaze ebbagwamu kati yo olulabye okuwa uniform ayininga gyakyusiza boda bwete netunula gyeva ono n'avaako n'agisimbula kati ono naddukira mu kino kipaaka kyawano olwo basi ebakinga wansawo kati oluddukiddeyo agenza otutuukayo ojjukirawo nga bwe batunda obumonde wansawo ntegerewo kati jjukira wona basibawo addukidde n'agwa mu kipaaka ekyo munda kumbe munda wazimbe paaka bagyetoloza ebyuma kalaga badde nga abeegoba nga bolaba enkoko zegobera mu nyumba deno mu nsonda awo waliyo omusajja bamugobye munda awo mu bumonda awo nga oli watuuka asanga waggale kati adde afuluma bwate nagwa mu bali beekugambe bali abayina abadde agobebwamu ow'emmundu n'omuggo agenze fuluma abwe nasanga abala so nti nze nsuubira singa kiba ekyo at least netwongeramu okulaga abantu bano nti yes tubakwasa amateeka naye tuli batuufu nekiruma omuyayi kubanga yakutte kaye bwakwata asooka kukwata mu nsawo omuyayi yasooka kukwata mu nsawo naye poliisi ne bwe bekutte yes sente zikujjako naye tezibbirawo wenyini awo bazikujjako eri nga mumaze okukola ki oba olio nga amaze okulaya so mu bufunze mwami Kalule Kampala bwetyo bweri naye nsuubira tukyetaaga bintu bingi nnyo okugaidinga abantu bano ddala nnyo mu ntambula yaffe kuba nze Kalule ndowooza abatakisi kijja bakosa nnyo
we just imagine president ba government yakiriza boda okukola nga boda babagikiriza boda we badde kuletera 12 fusi ja kuletera 12 banko 3 owa taxi baga agenda kutwalirawo 14 karugo sasa sulani konga isoko barabudde bukutusa ku mulimu ne jamu shegera ntikata abataxi bachayina bambi mulimu munene okukakasa abana Uganda nti bakyasoka kubakola eminjo ade bakolera katonja kyara okusiba mu jamu oyo so Jonas Sebula bana Uganda sina kyensobola kusuka atwongera okubebaza fekatako sawa mukaaga of course mwine okumanya akanvu n'akago okuva mu nguudo zonna district ezisinga baganda baffe tujja kuba nabo. Then there is a special session before the president gye tusuubiraawo immediate after abakyala bazira tiimu ya mawulire ejja kubeerawo yongera okubatematemera president oluvannyuma lw'emyaka ena kuba tusuubira accountability ng'omuntu yenna oba omukulembeze yenna bw'aba ava mu kisaa kwanga kuno kwe kugenda okuba okwogera kwa president okusembayo mu kisanja kino yes nga president wa Uganda in a state of the nation agenda okusembayo ya president Museveni nga president wa Uganda mu kisanja kino atenge yinza nakola ku record nti yesembeddeyo dda kisoboka because tugenda mu karu by 2021 tusaga nti yagenda bayizo mu bakaru oba n'obutadda oba naona kwesimbayo so njagala the record should nakuba beni ale mu akavulwa bamuyita solo candidate ne bamuteekako omulala so muvuze abanayagala bino kimanya nti boba owuliriza president Museveni manya nti omuwuliriza gusembayo nga wa state of the nation mu kisanja kino eky'omwaka guno kye mwamwongera so tutusubiramu ebintu bingi emyaka ena ng'ali mu bukulembeze bakoze ekinga aba NRM jonanga nkusibula olw'obudde bugenze sawa mukaaga mugenda kubanga mutukunganyiriza ekifa ku makubo gonna sawa zigenda kubanga mmeka mujja ne special session eyo sawa munana ku sawa munana n'akasembayo twali tusubira nti bagenda kororo tebakyagenze kororo kazi parliament yaga nti no bwe tudda mu mateeka nakina kine baputaputa ebintu byabwawo speaker talina kuva mu area ye bagendere baba mugyeko obuyinza asigala mu territory ye so president agenda kubeera Ntebe n'abakungu abatontono abayitiddwa then parliament egenda kubeera ku Zoom ku teknologiya bonga batudde waabo wano ku parliament basobola okuba kugenda maaso n'okuliriza ensonga ezo na so fe sawa manana zennyini editorial team bonna bana abaselectingidwa bajja kubeerawo kwongera okubatemetemera kiki tusuubira then ne bwaba amaze tujja kwongera batemetemera so kiyinza kukosa mu programs zaffe ntonotonaawo maaso bakyala bazirisaawo yokubitegera eyinza obutabeerawo then wali programu y'essomero mungu ajja tutasa butaasa okubanga tugikoze nayo tweyanziza ye Jonathan Singwize omukuba senior reporters aba Power of Africa Radio tubeyambisa nnyo kubanga babeera nnyo ku ground George babeera ne bajja wano okugenda maaso n'okubanga batusigira ekifaananyi ekinene ekisuuka ku ekyo ku kyensobola okugenda maaso n'okubanga nkuwa